fa additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya nda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade bagita fa additive jimbebaza mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mu following comment section weri abo bakabuntera mu comment section ate osikalenga on following Eyavumye SB4 media tebina kubanga mbigwa amanyikidwa nga Aisha era ngono TikTok amanyikidwa nga Aisha asuso kubanga avuma SB4 media information etambula ku social media wetegeza mawuli agatambula kadde kano mwana mwalono akiraga nti yavayo da Saudi Arabia era yadda Uganda kubanga nya Christmas ne bazadde be era nga mwana mwalono ava emuko kama ava mbitundu ebimuko ebitundu byomu kibuga Kampala era nga information etambula eraga nti mwana mwalono ava mbitundu by'Entebbe bitundu by'Ezzana mwana mwalono jakola ki mwana mwalono java information etambula ku social media bwetyo bweraga jukira SB4 media soka namwa chance namugamba amwesonyiwe namugamba koleki namugamba amwesonyiwe nti amusonyiye ne ati Aisha yasigala akola ki yasigala alumba agamba jitatya tati aba SB4 amusonyiwe bata amusonyiwa yamanya agenda maso nokubanga agenda ki kugamba agenda maso nokubanga kola ki agenda nga maso nokubanga hamuvuma amvuma SB4 media vana gamba nti atisukali walivumye notavuma baana bange balongo omwana ono amanyikidwa nga Aisha oba mwana bamuwala bamukazi simanyi naye alinganga omukazi siyo gwenzo gamba nti akyabalibwa mbawala Aisha takyabalibwa mbawala mukyala yoyo ono mukyala si muwala nobera mwala lwaki obavuma abantu ye nobera mukyala lwaki obavuma abantu okuyabula bwe kutyo kolanga zaivu ngovuma amuno n'abana abato abatana kutegera biki biri ku nsi nabo nobatwaliramu novuma abana bamuno nti balinga abana b'emisota aho beranga agambe nti SB4 media nina antera misota kuba bogamba bana nti bana ba misota kyabategeeza nti abazadde ababazala misota kwegamba information tambula ku social media jukira SB4 yasoka namwaka chance akasoka nagamba nti amwesonyiwe bwana sekalanga amalemedde kajja mutwakinga amuyigge ona kyagenda maso nokubanga akolanga abirive ngakola kinga amulumba ngamuvuma Aisha mwana mwalo Aisha ono mukwano gwa Shakira yalaga nti agezako kubanga mbwa agezako kulwanirako ani alwanirako Shakira mukwano gwe kyekimuvumisa munne n'okuvuma abaana ba munne SB4 yamugambye ajja kumutekako abakesi bajja kumuyigga omanyi bagamba nti Salongo ne Nalongo tebalina kulaga busungu era Salongo ne Nalongo tebalina kukola kibi muntu ne waliwo emizizo wegikola kiwe gikyukamu Salongo ne Nalongo litasobola kukola kibi olwokubanga nti emizizo gigamba nti ne wakola ekibi tolina kumuddisa tolina kubaawo kyokola kwedifendinga nedda emizizo gikyukamu kubanga olwolabanga kisusse kubanga SB4 yasose kumuwa ka chance n'okumusonyiwa ng'agobera emizizo giri egya Nalongo ne Salongo manya abalongo bano baliko emizizo mingi munnange Salongo talina kunyigira muntu newabeera koze eki Salongo olina okusonyiwa omuntu olina okumusonyiwa kimu ku mizizo omuntu ng'ofuuse Salongo abalongo bazaala oba olina okugobera emitendera gino ne waliwo we kikyukamu ng'olina okwedifendinga olaba kisusseemuko kubanga Salongo oba ozadde abalongo bo olina gye nakukuba ebikonde n'akulumba nakukuba empi toyinza kumuleka mbula okubanga oli Salongo olina akuyisaamu maaso kwegamba n'asaanyawo reputation yo oba ekitiibwa kyo n'akisaanyawo n'akisiigasiiga ettoomi toyinza kutuulaawo n'osirika busirisi oyo aba asusse era oba olina okwedifendingamu katonotono kumukakkanyamuko ku spiri gy'abaliko tasobola kujja n'akukuba empe n'akukuba ebikonde n'akuba zimaokota n'akuyiwa omusaayi n'akuyiwa amannyo olwokubanga oli Salongo olwokubanga oli Nalongo olwokubanga emizizo gigamba osonyiwa omuntu newabeera koze kibireda awo oba olina okwedifendinga SB4 mbagambye yose n'amuwaka chance akasoose Aisha yalemeddeko n'agenda maaso n'okubanga akola ki alumba SB4 media kosa n'abalongo nze ekinnuma kuyingizaamu baana balongo kuyingizaamu abaana abato Nalongo ne Salongo kale bavume bwekiba nga kikikuwa emirembe bo bavume evuma Nalongo ne Salongo SB4 ne Nalongo antira bavume naye jjamu abalongo bajje mu bintu abalongo bakabateeka ku nsi ate kinamala okula eri abantu abasinga abakola empaano n'empaano n'agikwane ku baana abato
olaba oli akola mpaana ku mwana gwe batanaba kuzaala ng'agamba olubuto teruliimu olubuto simanyanga si lubuto lutuufu ng'omwana tebalina kumuzaala namukolako empalana omwana ng'akyali mu lubuto kati lengera Aisha abaana bakabaza ani yabaguddeko dde empalana tebamumanyi abaana tebamanyi abaana tebana kimu kibamanyi ku nsi abaana tebamanyi yabalabye ku social media nga bapostinzeeyo naye abawalana olwokubanga awalana maama ne taata w'abaana abatana kye baamukola kyokka ali kumpalaniraako mbw ayomberako ani ayomberako Shakira eyali ex wa SB4 media ono yavuze n'agamba antiira simanyanga yakula bubi amabeere geesongedde simanyanga alina obugulu obubi abaana ba misambwa abaana ba misota simanyi Aisha kikye yeesiga ani kyovula mbagambye waliwo ekisukka n'okwala emizizo bagamba nti munnange Ssaalongo ne Nalongo tebanyiiga ne waliwo ekisukka munnange olina okunyiiga ate okunyiiga kwa buntu omuntu atanyiiga taba muntu toba muntu okunyiiga okukaaba bintu bya buntu n'okusanyuka kya buntu ebintu byonna bitambulira wamu ku muntu omulamu omusajja yali tebajja kumuvuma yasirike obusisi wensenga nti emizizo gikola ki gigamba nti olina okuba nga olusonyiwa nedda no kiba kisusse oba olina okwedifendingako nabadde example nti omuntu asobola kujja kunumba nakuba ebikonde nakuba empi nakukola biki olwokubanga nti emizizo gigamba nti tolina kumuddiza oli Ssaalongo nti oli Nalongo mukazi munno akulumbya akusisa enviiri akuvumya akukubya akuyiya omusaayi nti togenda kumuddiza ate ng'osobola okumuddiza n'omukola ki n'omuwangula oba olina okwedifendinga mu ngeri yonna okumulaga nti munnange naye kani defending sijja kuleka kukola ki sijja kuleka kugamba kunsaanyaawo SB4 yamwadde chance yaganye okuba nga giwuliriza era nga bali mu kumuyiga essaawa zino wanaabakatiddwa SB4 yagambye ajja kukola ki ajja kumulaga ku social media nti amukutte kubanga yagamba agenda bikwata mpola kubanga emikisa gimuwadde gikola ki egimusonyiwa omanyi omuntu okuvuma olunaku abaana nga babazadde eggulo olwayo n'atandikirawo abaana ba SB4 media babazaala lunaku lwakubiri ekiro antera yazaala kiro ono yakera misana za isando zanga 8 n'akola live okuva saa 8 paka ndoza sawa nga 10 imagine like 3 hours ngali ku baana ba munne bavuma abalonga abataba amabujjago ebannange omuwala ono oba omukyalo ono oba muwala oba mukyala simanyi kumanya Aisha Amazima SB4 yagambye ajja bikwata mpola ajja kumukwata ali mu Uganda muno kubanga abasinga bagamba nti bakola kibamulabako mu Uganda muno omanyi ono ayinza okuvuma SB4 nga alowooza tebasobola mumukwata naye munnange eri abakessi abatawoneka eri ba private detective si bangu private detective asooka okunoonya omuntu jjuke wedde balabye feesi ye ate giraga ali mu Uganda kubanga abatamuza information eraga nti ali mu Uganda byomu kwabo banne abamulabyeko nti yakomyewo mu Uganda ebizo singa abasinga bava ku byeyo oluusi kugamba kimanyika nti yavuddeyo ku kyeyo kati ono yavuddeyo ku kyeyo information etambula eraga nti yavuddeyo ku kyeyo bajja mmotekako ba private investigators bamunoonye bali baba bayiga wedi bamulabye dda face ojja kulaba subscribe atonyigene kale omukisa bagomuwadde ogumusonyiwa akyalemedeko n'okuba nga avuma abaana ba munne n'okuba nga ayonona ekitiibwa kye kya SB4 media kosa ne mukyala we n'abaana abatwaliramu abaana ba munne obavuma bakimpu balinga abaana ba musota mazima ddala subscribe mwerabe